ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 997 Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, amugamba mutya mwenna abekumira ku mukutu guno gwa Unique Media Samikege manya gange gwe yenna genze ku YouTube ku channel zonna eziriko nononya Unique Media tukusamba ekitiibwa era tukwebaza. Gwatana bakulokoka nno ne nkugamba munnange lokoka kubanga olunaku olina lwaleero olw'eggulu lwagenze olw'enkya tomanyi nti oba otuuka olina leero. Nasazeewo okubeera nga ndiginga deep mu stories zino naddala story neyabaddewo ey'omwana agamba nti abaamukuza eyabakuza nga taata waabwe afudde yali akozesa sisita waabwe somu si babiri. Nayongera n'agamba n'ogamba nti ate ono eyabakuza teyakozesa baana boono eyafa bokka oba baganda boono omulenzi bokka wabula yagendanga maaso mbu ate n'akozesa n'abaana be bennyini. Teberezaamu omusajja omukulu nga yeebase kukaanako ako ak'emyaka 4 ak'emyaka 5 akaakaanako akali mu pittu. Ntera nnyo bagamba nti akasita kyogera ku channel wano n'emikwano gya ntero gigamba naddala abazadde ne bagamba mufe nnyo ku baana lwa nsonga bwe gw'otwalanga omwana wo gw'osuusuute nnyo era gw'olabanga muto nnyo waliwo amutwalanga mukazi we. Nkaddemu bannaye ti gwe gw'otwalanga muwala wo omuto oyo gw'otwalanga goldiwo era omukuuma. Waliwo ekisajja ekiri ebweru w'ennyumba eyo ekiri ku kyalo ekyo ekiri oyo omwana gy'awummulira ki ekimulaba nga mukazi we. So nalabye ebintu bino ne mbiwulira nga ndaba byesitaza ne nzijukira mukwano gwange gwe bayita Esther yaŋŋambako ku kye bayita porta parties. N'abiŋŋambako n'aŋŋamba ebintu bino gyebiri. Njagala munoonyaako abeeko by'atunnyonnyola. Eno puroguramu ya muzadde nabagamba tukolerera ggulu naye tuli ku nsi. Kijja kuluma nnyo nga gwe maama ali ku kyeya olina akaana keeno koolabirira koweereza akasente ne basomesa onaakeera n'owulira nti ate anko abadde akakozesa yakoonoona dda.
si kibyolekawo abaana si byokugenda n'oleka omwana wa anko oba omuntu yenna gwe weesiga ogenda oyiye afune obulamu obulungi naye omwana ono omukyekingako omwana ono ali free naawe abakozi be tuleka ewaka n'abaana fe abazadde w'okomawo abaana bano bafunawo ka time ne banyumyako naawe omanyi abakozi bye babakola emabegako awo nalabako ka vidiyo ng'omukozi aliisa omwana wa boss pupu amuliisa pupu tumanyi nali nnyumyako ne mukwano gwange omu n'alyoka ŋŋamba nti ye we baali babeera waliwo omukyala yakeeranga n'agenda n'akola yeefudde wa kitalo ku neighborhood tayogera tanyumya wa kilaasi nene alina omukozi we n'omwana we saakeera n'agenda n'akola omwana we n'omukozi yamulabirira naye nga wamala ofulumaati nga n'omukozi ayita boyfriend we after some time bano be yali yeeragirako baneighbor bwe baamuyamba ne bamukubira nemugana naye nga bw'ofulumooti ate omukozi we ayingiza omwana akalenzi ke we yamugamba ne bapanga we yafuluma nono n'aleeta akalenzi ke omukozi ne bamukubira ne bamugamba jangu akalenzi kazze bagenda okugwa ku mukozi nga bye bakola by'abantu bakulu naye ng'omwana atudde awo abalaba omwana wa boosi atudde awo alaba omukozi ne ka boyfriend ke bye kakola oli ayinza okujja naga bino sami bituyambira wa eno chano ya Katonda yaki kituufu naye oli muzadde fenna tekitukozesa n'okeera empewo n'ekufuuwa oli eyo nana gy'oli nkukuwulira amazima mwana wo kuba bulungi so njagala muwulirize tubeeko ekyokuyiga kye tufuna ngenda mubuuzaako kubanga kati engeri Esther ye gyagenda okukyuka nga bano abantu ababaddemu ng'emwalaba sitoole ze nateekayo ezimu eza Esther ku channel eno ng'ababaddemu so yali amanyi enkola zaabwe kamunoonyeeko katusabe katukwate tulabe nga tubaako kye tukola ki kye tutegeera kubanga ebintu no tulina obyogerako ekikyamu tukiyita ekikyamu kubanga oba okyakirabira wala kiyinza okuba nga kijja mu nnyumba yo otakyogerako era Hello? ogamba oteyo Esther Ndi bulungi ogamba otya? ye ndinga onkyaye Nsikukyaye. abantu bange aba Unique Media bagamba wabakyawa Ba Unique Media. Ha Eh. bagamba wabakyawa tebakyakulaga Olina okunnoonya. wangi obadde obuze Mbadde mbuze nagenda ne creatinga ga TikTok page awo. Queen Esther nga kwembeera. anaye ngenda kukunoonyaako kakati kunoonyezaako naye TikTok page yange ogimanyi? ngimanyi ntera okukulaba nga obaako by'osomesa abantu bagambako ku Queen Esther ne bamunoonyaako. bannange Queen Esther ku TikTok mugende munoonye page eyo mulabe kubanga abaako ne byasomesa ebiyamba amaka ebiyamba abaana ebiyamba kiso byonna tannaba at least kuva ku mulamwa mugende mu mulabe nkoze bubyawo kakati banje nkunoonyezaako ku eno story
gyendaba eyona omwana oba erinnya nondyerabiri oba ye Kalimu oyo omwana omweru ndowooza sina munnayuganda abamuyita Ram. Ram nze Ram omumanyidde mu kukola comedy naye we nabadde muwuliza agamba ekyamukozesa comedy kufuna platform alyoka ayogere byeyayogedde ngenza okukeera ku makya nga ndaba ne basisita be bayita basisita be balyoka bawa bujulizi naye nzijukira nti Esther bano abantu yabibeerangamu ebintu ebyo nga tannakyuka ebyokupaatinga ebyokubeera mu balina ssente ebyokubeera mu bagagga nentegeera nti gwe nnyina okubuuza omutuufu ye Esther ku bagagga kuba yali ababaddemu ebintu bino kituufu gyebiri omwana yabadde mutuufu ekisooka Ram abo baganda be baddala kwayamba manyi Rina mumanyi then Namina mumanyi ffe nno twali tumanyi baana ba Karimu gwayogerako yes nga tumanyi baana ba Karimu because oyo omwana Rina yadetingako ku mukwano gwange omuyimbi omunene nga kawala kalungi era kalinako ne tattoo ya chameleon I think ka chameleon akasolo ka chameleon kannawolovu oyo Rina nga ffe tumanyi nga mwana wa mugagga biki then era ne Rama oba Ram then Namina ngera bapaatinga naye nga bo nali sibamanyi mbu ebyo bye bayitamu because omuntu tagenda nga abiraalaaza ate omuntu gwe barepinza atya nnyo byogera because aba atya ensi enandaba etya kwanabye abaana kye basinga obbabuuza nti lwaki mwogera kati bwe muba mwasirika musirikire ddala naye kati obukuba mu nsi etakyayina nsa etakyayina nsa baana bameka sami be bakwata ne bavayo ne bagamba bankutte because akukwata asooka swaza gwe ng'omuntu oswala ne weeraba nga tokyalina mugaso oswala ne weeraba nga tokyalinga banno n'obanga n'okuvaayo oti abantu bangi babakwata oyinza okusanga ne mu bapulezidenti mulimu be bakwata ne banna nga naye tasobola lwaki olw'abantu abakyalina endowooza ng'ey'abo abantu nti nno we nnaavaayo ne ŋŋamba bwe kiti kati bandyagadde yandivuddeyo ku myaka 3 gye baamukwatira kajje nga tewaliwo na mawulire na social media bandivuddeyo ddi kati abo bagamba muvaayo kati batubuulire ng'omwana baatandika omukwata ku myaka 4 yandivuddeyo ku myaka 4 ugwe akaandako k'okuzizzaako emyaka 4 kalina capacity evaayo ne kagamba tibankwata era wakatiisatiisa mbu nja kukuba kasirikirawo ye ekyokubiri nze mbadde n'abo abantu abagagga balina emize egy'ekisiro emize bagikolera ddala emize bagikolera ddala because ekisooka omugagga wagaggawala buli kimu aba asobola okifuna imagine Sami nga sente zisobola okugulira buli kimu kyoyagala n'omuwala gw'oyagala gwe wali weegombye esente esobola okufuna nti nno bw'oba n'esente nnyingi nnyo nga bano ab'e Dubai oba osobola okugula ne ba Kim Kardashian okitegeera bonna b'oyagala kati w'otuuka nga buli kintu osobola okukigula otuuka ne weebowa kubanga you can have it all n'ogamba kiki kyesitakolangako
kyovola babagenda mu bintu bye batakolangako because okwebaka n'abakazi babiri abakikoze abasatu akikoze abaataano akikoze 10 akikoze basereebu abaguze buli kimu nalaba nga kiriwo kyezitakolangako kubanga buli bwongo bw'obusika n'obuzajja butuuka ekintu kyoyita ekinene ne kibikamenga normal because Sami olabika weegomba kugula Range Rover naye ng'ate agiyina ate yeegomba kugula yalaba za bulijjo Range Rover kati alina teyeegomba ekirala ayina kyeyeegomba oba kugula kyombo okitegeera tinno buli wootuuka ku stage oba oyagala kirala kyexciting obwongo okwongera dopamine kati abo abagagga babanga baabikola ddanga bikaseera banoonya kipya kati kwegamba kati kanfune ku buto oba buwulikika butya kuba biri byonna bikoze bonna abakazi bamuboye kati kanfune ku balenzi bawulikika batya kyova olaba abali b'ebisiyaga abasinga si kojjaawo ono alonda kasasiro wabula abantu abalinamu kasente lwaki abagagga babikolanga abagagga bakola ebibbe sente zituma abagagga balina clubs balina n'obusenge obusenge obwo nga bakolerayo bintu bisuwaza nga gwe omuntu wa bulijjo Sami wootuukayo okwata ku mutwe owulira nga gwawe muse naye nga bo bibanyumira nga bo balaba byo byebigenda baleeta emisuwa gyonna gye bwatuka emitwe gye bwatuka bawulira essanyu eritaggwaawo naye nga gwe kibbe owulidde ate lwaki ebintu nga pota parties biki biri mu nsi z'abawarabu bannange nendowooza oba olimba baviewers bagambe jabba waayo stories ezo lumu bannange otwe ku story za potapati kwa nali ndi awo nga ndaba story era oba ku BBC oba yali ki ku BBC ey'omwami oyo gwe bali Abe nendaba ono omuwala gwe bali bagamba mbu simanya yeesula wansi lwa simanya biki mbu yali simanya lwalaava ebiseera ebyo ne kizuuka nti yali stress nga bye bamukozesa abikooye bambi n'ava ku kizimbe naye kuba wansi n'afa nga story eyo tenavaayo saasooka biggamba wabiŋŋamba byonna bye baayogera saabigamba wabiŋŋamba owulidde wabiŋŋamba abagagga ba celebrities bagufudde oba mugeno oba bakyogera batya bakifudde kya bulijjo okukozesa abaana abava mu famire zitalina naddala ssente nga babakozesa ebivve ebyo ebya pota party tebikoma Dubai ne wano byatandika wano e Uganda ye mu bagagga abo boolaba kati bano abaana be bakozesa babasuubiza ssente kati for example aba pota party abo kiba ku ssente iye because oyo mukwano gwange nze yabennyumiza pota party wali eri abaana okwetunda ajja kufunayo nga 5 oba 10 ekinene nga tundidde mu bazungu ekinene ne Dubai naye waliwo n'abafuna $5 ne $2 naye kati bali abava mu hoteli ez'amaanyi kati pota party osobola okufuna 15,000 osegeera noweerezaako ewaka osobola okufuna 15,000 bw'oba serebu basobola okukuwa $1,000 okitegeera kwegamba najja waneno nabikunyumiza naye wabiŋŋamba ate kati wabiŋŋamba naye kati bano abantu bange bo oli kuba nze wabiŋŋamba kuliko abantu bampulira bakuwulira nze ze wabiŋŋamba era mbimanyi era tolowooza nti wemba nkubuuza ndi mu kwesiriwaza wabiŋŋamba naye mbuuliza bano bategeere nti omwana ali e Dubai omwana yagenda okukola akuweereza gwe maama ssente
n'osanyuka naye nga ssente zakoleza mpitirivu sooka weebuuza akola mulimu ki owulidde ne badda abazadde abo balaba ate mbanenya ate onenya otya abazadde lwaki ateekako akativi n'ateekako ba socialite bano abaakabi simanya kamuwala ka gundi okitegeera konnako esitatogeza n'okoona kulinnya fonnaawo nkumanyi naye because nina proof okitegeera simanya kaguze Range Rover n'abiteeka ku mawulire ng'abaana balaba mu nnyumba kati ye nga tamanyi nti abiraba n'abaana naye abaana bali kwegomba akakawala naye ng'abo abawala be bagenda e Dubai n'akuba $1,000 nga naye bamukoledde pupu mu kamwa nga nabagambye abantu balowooza nnimba oli n'agamba olw'okuba taata wa socialite avuddeyo nze muwala wange nsindikirayo obukadde 2 n'agamba naye mwana wange naawe olituuka ddi awo omwana wo ng'omusindika mu kintu kyatamanyi ekyokubiri omwana wo omusindika e Dubai tagendedde mu kampani etwala baana kukola mu biyumba Esita atuuse ewagira ate obula obuze nze ono kati todduka kati abaana bali agenza okukola mu kiyumba mwana kyagenza okukola mu kiyumba asobola okuweereza $3 nga yakagenda ayinza okuba mukama yamuwadde omukisa mukama yamuwadde mukisa gwe beebuuze ku bakozi be bakozesezza wano ani yali ayongezza omukozi we omusaala ku mwezi ogusooka oba ogwokubiri ogwokusatu tewali owulidde omwana n'omugamba ate abazadde ne baganda baabo abaana n'abantu be baleka emabega be babaleetera okwetta lwaki omwana akola kyasobola naye bali eno bamulimba bulimbi ate munnange ate jjajja gundi munnange ate tebamulongoosezza munnange naye nze siinaayo maama we okyamuwa oba otuweerezeyokko omwana bambi bamanyi agenda bweru n'aweereza aba yakaziweereza weeki 2 munnange nga mpulira awaneeno wannuma ekifuba kinnuma munnange sewulira bulungi nezisukka ne bakama abaana omwana n'amaliriza nga agenze kuyiiya mbeera ndala asobole obbabeezaawo mutuuze abaana bammwe era ku misango gy'abaana bammwe nammwe mwemuli wano abaana baabwe bwe bava ku kizimbe ne beewanula ne bakwa ne basooka bakaaba obuziga gavumenti naye wooba olimba omwana wo abaana abo sami baweereza ssente bazadde baabwe ababazaala babagulira amataka bave mu bwamalaaya n'ebintu bye bakola e Dubai maama n'azirya taata n'azirya nagwe nalaba recently yagamba sente nazirya kasita nakuzaala ddayo okole kale kasita engeri gye wamuzaalamu gwe wamuzaalamu musajja omu naye ye eri akamwa ke wamuyonsesa amabeere ate ye ayonkambwa kankyogere bwentyo okitegeera ekyo kyoyagala omwana we akusasule muggwe olw'okuba wamuzaala twabanga n'abazadde nange kennyini omuzadde n'akumalako emirembe bw'oba toli wa mutima mugumu era weekanga okoze ebintu by'ekisiru oba omuzadde ssente z'ayagala naye ate era esito lyajja kugamba nti at the end of the day tetuganye bakuteeka ku pressure naye era choice esigala yiyo okumanya ekituufu n'ekitali kituufu ekibi n'ekitali kibi lwaki gwe osalawo okukola ebibi nanti otuuka mu mbeera nga ne kanoka omwavu ayagalwa nnyina nga tekakyaliwo nga baakusuubira wagenda bweru kukola naye nga tokyasobola kudda nga tolina ssente jjukira buli koofuna omwezi kaŋŋamba osazeewo okukola mu kiyumba buli koofuna omwezi ye n'oba nga waleka omwana wamulekawo
buli mwezi omwana alwala ne bakukama ssente nga we baweerera owa muganda w'omulala okitegeera oba nkitegeera n'otuuka ng'okooye ekiyumba ky'omuwarabu osanga nga n'omuwarabu oyo omwana gw'ogamba mbu wamuyonsa wamuzaala kakukolerere batuuka ne mu nnyumba z'abawarabu ng'abawarabu babakabasanya nayagala aveeyo naye nga maama mugamba ogira okula mwana wange kati ennyumba yo gye twakazimba etandise egenda ku wolupepa nga naye tewali wadde akabulooka omwana tasobola veeyo sami nga talina kyagenda tuukirako nga maama yennyini yakuba enduulu n'akola olugambo ku kyalo kyonna ng'omwana waagenze ebweru okitegeera omwana aba atya okukomawo kati omwana wadduka mu kiyumba ky'omuwarabu abeera ku street n'anoonya bed space kati mu bed space yewaba ziddiirwa ezo kubanga kankubuulira okuggyako nga wasoma nnyo era ng'olina omukisa Dubai ebikolebwayo tubimanyi bwakadaama na bwamalaaya omwana wo takulimba mbu sibanyanze nkola mu restaurant be batono ng'ate nga akatanda kapangisa kali ku mitwalo 89 kati omwana apangisa akatanda ka mitwalo 9 ku mulimu ekinene afunayo akakadde kamu mu emitwalo 3 akuweereza atya akakadde kituufu ekyo nno kibuuzo akuweereza atya akakadde gwe n'oba happy nti omwana akola kyekyo ekyokuba nti omuzadde agamba nti omwana nange namuzaala obwongo bw'oyo omuzadde buba bwe bwa driving omwana oyo okugenda mu bikolwa ebibi kati kuba byonna Esther byonnyonnyodde kitegeeza omwana byayogedde mu kavidiyo ne biba kyayogera ne sisita we byonna bituufu abantu babikola ate ebyo baayogedde na bitono nnyo ku bye bakola because abo abagagga bayagala obuwala okuva ku myaka 8 kubanga bayagala nnyo abaana embeerera kati oli we yeebuuliza bakikola lwa ssanyu nga w'otunnyonnyodde oba olumuziba rituals byombi waliwo oli nga kimuleetera si bwakyagala mu ssanyu era bwakimala awulira bubi naye balina ebyoyo ebibabaako nga kwegamba yeebowa nga sami tuno tosobola kuvuga mu mmotoka emu myaka 10 kituufu kati omuntu kankubuulira essami olina kwekwasa katonda lwaki omuntu ali okugamba naddala omusajja ali eyo agamba mbu bannange biki ebyo byebakola maama nnyabo kiki ekyo nga nkikola nti abwavu bwe bumwogeza mwavu nnyo n'abakazi ababiri tabasobola naye gwe weewunye ng'osobola okufuna abakazi b'oyagala bunnamuzi kituufu so kitegeeza sente zo woozifuna nga toyina katonda ojja bikola exactly that is why the Bible says kirizibwalira nnyo omugagga okuyingira eggulu okusinga ekamera okuyita mu katuli k'empiso lwaki teyagamba nti nno abagagga tebasobola kuyingira mu ggulu abagagga bali mu katonda bamanyi engeri gy'okukozesaamu katonda amini essente zaabwe okugulumiza katonda okay ate Esther ngadduse Esther ayagala kugendera we tumwetaagire nnyo owulidde Esther akugambye gwali eyo agamba bino babikola batya nga layina eri bize alena agamba babikola batya okyogeza bunaku na bwavu
naye wofuna ssente nga toyina Katonda oba ojja bikola kubanga ssente zituma otuuka nga buli kimu okikoze si bye nayogeddeko eggulo Chris layini ng'eri bize twali bali tweyongeza oba tumuleke tumweyongeze Chris nakubi ate ng'ogenze maama w'abaana nanti abaana babadde bawogana okay so mbadde ndi mu kwemphasize nga nokyogambye nti olumu ebintu ebimu obyogeza bunaku naye oba ne ssente nga toyina Katonda obikola layisi nnyo kyekyo wali Katonda kyagamba nti tosalira muntu musango naye bye bakola babikola olwa ssente naye kyonna ekigenda otuseebinga nze kumanya Katonda era n'okumwagala era n'okukula byayagala kubanga lemeteri ebyo ebintu bye mumanyiiko ebijja mu mawulire bye bitono omwana w'omunaku Sami alabye omwana w'omunaku gwe bakozesa buli kimu ate kiviira ddala waka gye tubeera abazadde bazaala baana kubafunamu owulidde akusomesa kufunamu n'otuuka nga tolaba mulimu ng'ate muzaddewo bambi akulaga yakuteekamu ssente nnyingi nnyo okola ki ekyokubiri abaana okuva ku nnono z'abazadde baabwe ze babasaamu eza Katonda naye nga babazadde nnono bazibateekamu abaana oba kati bali bize nnyo ku mirimu owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0788533 Sami tontinkuulira abantu bo kubanga jagambe sitamukambwe leero kambuwala tewali buzibu leero kambuwala ensonga gye tuliko eri serious okitegera omuzadde akusobera gwe ku TV zonna n'olaba y'okulaba bitivi biriko ngaba bashiba baani gwe n'olaba nemwera omwana amanyi zina amazina baziniremu weyitira biki sitaani omanyi yaluwonga w'oluyimba oluwonga atandika gwe omanyi yaluwonga w'emizimu gy'ossa mwana wo just anti bagamba music mbukunyumirwa kati banyumirwe tunuulira omwana akuzibwa mu nnono ya Katonda ng'akuzawuliriza music wa Katonda otunuulire ne bano be tulina bannange njagala nnyo kali akaana kagundi kasereebu buno obwana obwezinyazinya abazadde batandisa budansa simanya waliwo kebayitaane sibumanyimanyi ng'akaana katono ogaa ne bannange kekoza byabakulu byereere n'ogamba naye Katonda waali kulira n'atuuka myaka nga 15 aliba atya wulira abazadde ku birthday yo tugenda kuyitira kagundi nga kebayitanga ka guest abantu abakazi abalokole nze nkuli abakazi abalokole abakazi abalokole beekoze ebintu by'ekisiru bali kimu ku kisa teri kisa Katonda kyagenda kukwatibwa nga gw'osaddako omwana wo buli w'omuteeka ku TikTok ne yeemoolamoola gwe munnange ne bakuba bulikes n'oseka challenge olina okukola challenge naye kola challenge omwana wo alabiddwa abasajja ng'agasajja ago agakwasiga abaana bo mu mwoyo beebaka nabo beebaka nabo esi tolina ke waŋŋamba abantu ndowooza ke batategeera waŋŋamba lumu twali tusomesa nti okulaba obulabi pornography oyinza omulaba n'okola by'okoze naye bw'olabye
oba weebase nabo? Kituufu. Kati omwana wo ow'emyaka 3 gwossa mu kamera oweena baamwebakaabakako dda. Koza oli waaba akola ebyembyo n'ebyekiro ng'abyekola. Ka vidiyo k'omwana wo kwabikolera ate abakazi mmwe temukyawulira basajja bammwe. Omusajja n'agamba jja omwana wange ku TikTok seyo omusajja ndenjaka kajanja alowooza tutya. Let me tell you mukazi wattu oyola ekintu ky'otategeera omwana wo bajja kutandika kumukukusa nga yakasuna obubeerere naye okakuleetinze kaserebu kali awo. Bajja kwebaka n'omwana w'abasajja bajja kumusiiga siriimu atookaabe. Annange byonna bino baana bazadde let me tell you kujjaho ko ng'abazadde b'omwana baafa naye omuzadde buvunaanyizibwa bwo okugira omwana okumukugira byalaba nebyabeera ng'ali exposed to okitegeera omwana ezo programu z'abakadama simanya tugenda Dubai nze maama bakwano bange omwana watuukira nga tasobola nakukutya nti bwe naamugambako era ajja kugaana akuze mwana mukulu ate namukata bigere awo kitegeeza wakola omulimu omukyamu abaana bo tebakussa mu kitiibwa. Bayibuli egamba train up a child in a way then they should go that newe balikula oba bakiyita batya nti omwana oyo museemu empisa nti newalikula talizeerabira. Yes, ajja kujjukira maama yaŋŋamba kino taata yanteekamu kino omwana akula ng'alina gwatiiririra. Kati maama yeyegatta n'akawala basooka bakola bu challenge. Maama yeyegatta n'akaana akaana tekakyakutya. This generation abaana betuzadde unless tudda ku nnono y'obwakatonda sami mugenda kabira abaana bammwe. Kati nange kyensembyayo nakyo naye ngenda kukunoonyaako tubeeko bye tutaanya. Naye kyenjala osembayo kuba nkuwulira oli bbizi ayeko oyagala kutambula oli mu kuvuga. Bino bye tuwulira eno bano abaana bye boogera mu kkanisa mmwe mwebiri oba bikyali bweru. Tomalaamu maanyi ate tewasesa ku kya kkanisa. Tomalaamu maanyi esita. Kubanga kati ebiganye tuddukira mu kkanisa. Mukama tolina nakyakuŋŋamba. Ekkanisa ekintu ekyonoonye ekkanisa nti ekkanisa kati yafuukanga kereziya. Nti nno okugyako amakanisa agamu abantu basuuta muntu si Katonda. Kati n'ekibbe we kinaatuuka ku mwana tasobola kugamba maama kubanga maama pasita wamugamba leero tusula mu night prayer nti omwana ajjukira abaawo ewaka ng'omukyala ajja agamba taata taata Jennifer omusumba yagambye leero tugenda mu night prayer n'agamba naye ye leero abaana balina okugenda okusoma enkya ate mugenda mukya mu night prayer z'omusumba yagambye kwegamba omwana n'alaba ng'omusumba asinga ne taata amaanyi. Yes. Omwana n'aba ng'omusumba wamukola ekintu tasobola lopana wa maama ye maama akiwulira atya era omusumba ajja mugamba wona agamba maama wo loza anaakukkiriza. Musumba wagamba mbu practice zitandika 6 ziggwa ku 4 za kiro. Taata ne wagamba toyingira mu nnyumba yange ku ssaawa 4
Musumba waba agambye kyekyo eyo final say. Taata bwagamba maama sino no munange kale munaye abaana tobatwala mu night pray empewo ebaayo nnyingi. Omwana kyawulidde taata agambye maama ng'akinyooma ng'agenda abasumba baba mu maka g'abakyala b'abasajja okitegeera. Kituufu ekyo. There is a level of worshipping people mu kanisa zaffe. Okusinga Katonda. Omwana n'otomuyigiriza ntiisa ya Katonda n'omuyigiriza ntiisa ya pasita. Kati ne wamugamba kola ki? Akkiriza bukkiriza ne baba mukase talina kyayogera. Ate nno waliwo n'abamu nga maama wajja ne bamugamba n'amugamba sirika banaawulira batya. Omusajja wa Katonda yakikoze. Okitegeera. Tuli mu ggwanga era Yesu ali kumpi kujja because ebintu ebimu ebiriwo edda tebyabangawo. Obulumi bw'omwana okusinga obulumi bw'eddiini n'ekintu ekirala kyonna. Zezensa abakyala n'abaami ze baayinanga. Tetukyalinawo yadde. Nanti omukyala nange same. Tangenda kunoonyako. Sasami kumu abatannawasa tulina kusooka basiibira kubanga omuntu agenda okuwaayo mutabani we agenda kuba alinga amwaddeyo mu geyeena mu biseera bino. Bano abawala ababeera ku TikTok nga mulokole naye kwegamba gwe buli kyansi tekikuyitako, buli challenge gwagikola. Buli musono. Bamaama bali ku TikTok, okimanyi Busami bamaama baffe ne batate baffe bali ku TikTok. Waliwo bendaba ninga ne bannange. Kala tono taata naye asusse. Nfa kubeetunuzaamu ne kamera. Okulaba omanyimbu mu Kampala muno ono bamaama ne bataata bali ku TikTok. Kituufu. Ebintu Sami byolaba ne maama ne taata solo biraba. Kituufu. Kwegamba emitima ne gibanga tegikyalina nsonyi mu mwana ne maama. Ne taata. Ne taata Gloria Bugi taata abaakiraba n'omwana ng'akiraba. Ne mukinyumyako emisana. Ezita ajja kunoonyako. Buli omu agamba munne wakalabye. Abayinza n'obuteegamba bonna tebamanyi mbu bakiraba. Omwana tamanyi mbu taata abiraba ne taata tamanyi mbu omwana yeegomba Gloria Bugi ne taata yeegomba. Ne taata amwegomba. Ne maama amwegombako figa. Ne maama agamba singa nina ssente nandikozesa jali ya Gloria Bugi because aba ayitaayita. Nalaba nga taata nalinza musimu ya taata nga taata ali ku Gloria Bugi. Ezita kakuleka ogende. Kale bambi weebale. Bye. Ddange annaye. Kyekyo lowooza mukitegedde. Esther nja munoonyako ampe ku story ezo kuba abeera nazo ate ekirungi yabirimu kati alina authority okubyogerako. Yababeerangamu abakola ebintu ebyo era nze omuntu waliwo byeyaŋŋamba byemmanyi, waliwo bemmanyi ba celebrities bano mu bafollowinga naye bayina kye baba batumukola. Era tolowooza nti nno omwana wo oyo ayagala nnyo celebrity oyo by coincidence. Ba celebrity bali wano naye ng'omulimu ogwabo omukulu kutambuza bisiyaga. Ba celebrities bali wano ng'omulimu omukulu gwe balina kutunda bwana buto eri agasajja agakulu. Kiyinza oba tekiri mu famire yo
naye teweeyibaala oba tokyogeddeeko kugenda kisobola okutuuka. So twefeeko tufe ku baana baffe ate bwe tuba tusobola tukyuse enneeyisa zaffe kubanga zitutunda. Samike ge mannya gange. Tugenze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.